Kale anya wakana mbusinatuka avije ulala yalala ulala nga tunagenda mu maaso kasoke twabikana akayimba anti bakayise pate mudu bayi anti lecho emo wali wonna mu magezi ye mwana kati aliko mu bayimbi baba tewali kuwakana awakana naye nze ekyogedde ulya sauti eyo pate mood DJ kati pate pate mood kayimba kanonyeko social media ziwona kalumye dda kasomye dda anti video yafulumye dda buli wamu bagifunye dda jasigina ku YouTube tekamu pate mood lecho emo by lecho emo ogenda kuba ofunye akayimba mwana wa tabu nyo tanyo nyo nchidda munyo omwana akigunda ulira bade mwana ba spice bade mwana ba shiba ona abajide agenda bagunda omuziki nababina dene nabanamata nababuzina nabanamata lecho emo azenikano baba mwana mwala ono achikupa ulira nabanamata nababuzina buzina lecho emo nayenga mwena abali ku mukutu tulumba ka filmu kaffe ka episode akokubiri kajira semani ebbuba twakoma kukaso kaluli nanti nga omukulu anyonyola omwana ekintu atekitusiwa mubuze kiri ku mugwanga takiraba so nolwecho mbebaza nnyo mwe bali nnyo kubeerako ku mukutu amanya avije ulala da MC side li era ngambadde mbasaba bamikwano mugende mu maaso n'okubanga ate bannange nga mulaba abali ku JR Film Studios mukola kyamanyi mugende mu maaso likinga subscribinga ate munange nonya kola ekyo ero likinge o subscribinge munange oluyimba lusheyalinge abalo bagalize pate mudu kati olwo tuba tulumbye ekyatulese tewali awakana mbo sinatuuka yani awakana mbo sinatuuka JR Film Studios company gagadde hey 12 stars universal peak senga mikolo wamu ne kojja kakati mujukira ebyabadde mukapati akasoose neze nyino kubanga ndi munene nyino kwenkana kojja nyweza nnyo editor bamuyise batya Joseph Bera mugaya Faizo nga director wakano producer Joseph Bera jera semani episode yokubiri ebbuba omuntu n'obulwa sente nobira omutufe ennaku nekuluma nobira ng'eyabbomu n'amazima nabbaki kojja owange kikingo ndaba oyogera bingi weeyogeza weekaweka buzibu kikoja kojja naye kadde kiki ebirowoozo byonna ndaba biri yatiize ngenda kolani gwa munsi bane gukiki kyotunakulaba omuntu naabula esente egula buto naabula egula tugenda maaso naabula egula omunyu naabula egula ebikozesebwa naye nga tuzizo zitukulu omuntu nkuliridde omutwe guguno guli mu nviiri njeru bulubi naye nga sirina wadde akasukaali amazima embeera musajja wattu emuzinzeeku embeera yonna emunyize yebuuze ye yabbaani nabbaani nze namala kunywa obutwa mwagala ngende male kunywa obutwa buleke mutegeere mbu ate nze manya nti ndi mwavu
njagala ssente nze njagala ssente obako kyoŋŋamba kintu kyonna njagala ssente lwaki sirina ssente ati kakati kojja nange nawe okikulu nange naze nange oba onombalako emirembe aza mwana oba nombalako emirembe kani buli kadde mbeera nkulaba oyogera bingi obeera wero nedda gwe sina kirabika nze akumalako emirembe mba nkumalako yava ngenda kuddayo waffe embalala nze era katoli musanyufu kundaba wano temuli musanyufu kundaba wano ndowooza ngenda okukoviira ndowooza nkuwunyira bubi nedda bambi sigwe munnange wandi bale togenda obintu ebityo era okuva luwazze eyo kakati tofaayo ngenda kuleetera omusajja ng'alina ssente saagala ng'okyaje gwe noginika nyeebinyeebyo oginika aganyonyoomiza amasajja zalina aganoleetera omusajja kati ate kojja tawuse bwogedde ku kiruuti omusajja tinaatabuka kati kojja ekituufu oba kyekirimu abadde akaaba kati tuba tuli awo ng'oli eyo weeyita mboli mukambwe kati tunuulira obukambwe bwono ono yeebase gwe weebasenge yazimba jukira twakomye okumugaba amulaliso naave mu nnyumba malandi odi mweyita bakambwe mutunuulire nnyo wano gwe naawe vamu ebintu ani akumanyiira ani amumanyiira ku nyumba yange gwe tokonkona nyumba eyo gwe wagizimba yeerabidde mbusiwuwe anti walagi kati banne boono bamuwalisire bamugamba agenda asasula ennyumba kale ekibuuzo ekiriwo sente akyazirina oba yazinywedde yaziwadde landiroodi oba tiyazimuwadde tulabe muvi anoonya omulyango gubuze tagulaba yeruddawa gwe naawe okonkona nnyo nzije ennyumba yange gikonkona empola yeruddawa wennyina okukwata wawano ndabyewo ekijino nga nkigula kiddawa nkidde eno kidda kkono kiddawa kyo nga kiganya okweggula nzija obedda nga yegwe landiroodi omaze nojjeera sente zange ziriwa sente ziriwa kozi mbadde nyina okukuwa sente njagala sente kumbe sente kozi sente yiyo onywera muno ebbaala wagifudde muno ebbaala nja kukukuba landodi bwatunula njagala sente z'ennyumba tonyumiza sente ezo nzirina nnyingi nnyo sente nzirina nnyo tuzaale tuweraliikirira zo zirina zizo ngenda kukugwira ennyumba yonna ogijuziza walagi afuuse walagi sente ntoyogera nnyo fe sente gwe toyogera nnyo bwe buzibu bw'olina abantu abaavu mwogera kale katubeera abaavu gwe tumpe zange nzinoonya nkwata mpola sente zaze nnoonya mu ngeri yonna nnoonya sente nkwata bulungi nkuwe sente olinga gamba wapangisa wano oyogera nnyo bwe buzibu bwe nakugambye obwo okwogera ennyo sente nze sente obwavu bukutta tojja gisulamu leero obadde ki ekanoonye sente onemeza nozinoonya nozibuza nozibuza onsemberera gwe nkwata mpola ennyumba yonna ekyo sente ozirabye yajjayo nusu 10 gwe meka zino meka ekyo 10,000 ssebo kati zo si sente sele meka nabawalaje obyagifulema ulire mpi gwe musajja kyamukuba olu antodi oluli benaku zino bakuba tojja gye bakamu ani gw'omanyiye toyagala asasula nzize nekufulu ndekako kufulu saala seze bamuwa yaziwa na mwanamu kasero ziwadde omwana owoza omumanya ziryo 10,000 amagendo zinyo walagi manya soda genda nviira va kulujja kumanira sijja vaawo wano wange ni gw'omanyira kitunulira obupale wange ze yazimbawo wano nakuyamba oba yazimbawo diyerabidde mbu atamidde anti walagi nga yakwogeza
kino kitunuulira kiri wange kiriko kimmanyira manyira nyene abawalagi musiru ye muwanvu alinga emirongooti oyo era wasirwa musiru nnyo watamanyi ti wano nawange gasiya nazimba talika mmanyira ne bannange wano oluvannyuma dabayo dabawalagi nkoze ntya okulaba nga njira ndaba ekiddako kati banne babano bajja jukira bano bebamuwadde sente agenda asasule landiroodi era bebamusondedde kati mukuva eyo okwali okutulo tulo twatwala kati banne babano bali mukujja gwe ono sijjoze ne bana ekino ekisajja bannaye nakyo bakyabaki mukama katonda yono mwennyini tomutunulira nembababa zizo zonna zimuwanvu ezimusongoleredde gwe kano gwe mbadde mayindi gwe yani ono ndi luddawa naye mwana musajja gwe naye naawe otuswaza yono mwennyini omulugwala gwe munkwate bulungi gwe omwengo ndaba nawe otamidde nkulaba otamidde banange oba onvuma okutamira nja kukuba mukwate banaitwa kiri kintu kizibu nga tamira mbeera ne munnamwe nga mutamivu nga mwakola loosi amatwe nga mwakola loosi yennyini nga bwatunula alinga ekisiimuula tufaayo eyo tuddako gwe batumye katumwa gwe wini omusheshe owennoakyalibwa owena nkunoya sikulaba obire nongamba kimwana gwe mpe enamba yo yokka gineetaaga namba yonna yokka nze gyenjagala ate yonna ogimpe mu bujjuvu azi namba yange ojagazaaki ebintu bitegeera naawe namba yasiga ogimpe buwi nyotikwenda bintu byawe yokuntalibaniza ojja kuza enamba zikuha bisiija ojja kuha bashiija otalika kunteresa esimu wanterera esimu sibyagala ebyo kunsumbuwa nze enamba wagireba njizo njijo enamba yeeyo njijo naye njiga olunyankole nze mbambase siddamu nakubuuza muntu naye nga abanyankole mbatumiddeko aba smart construction bebakataddemu ensimbi bakiyita batya basaponsa basamu wakimanya ndi mwana wa piwano era wakimunsumbuwa n'oluzungu muzungu nduvuddeko kati oluvannyuma bano nga bajja ennyumba afuluta bufuluusi talina sasula nyumba yonna agifukidde omwegufuusa omwenge kati muliko munyumiza story tewali kunyumiza story za mwezo wewe sasa yeye tumepatia yeye pesa sasa unafukuza yeye tu sasa yeye kwa nini unafukuza yeye ani mwamuwadde sente nga yampadde nusu 10 tanapa nakusente mumanyira gasiya funira akasente natu amuwadde sente kati oba yazinywedde nituwani mufulumiza wantulese tumujja ntuyiiya abono babeera mikwano nyono ddala kati munaye nga basalawo basasulire ate mukwano gwabwe azala ekibi akibongerera munaye oli mukwano gwabwe bakwate basindike akasente bakoleki bamuleka ayingira waaya nyumba yange nakuwaddemu katono kayo gifuddeyo omwe kufuula okulowooza oli mugagga naye nga toli mugagga tugenda mu maaso kati munnange oluvannyuma ennyo bamuyingiza mu kayumba kyalo kayumba ka mitwalo 5 naye kafuukidde omuyaaye zike era banne be basasula gwefala muyita muki oyo wemulemerako ennyo oyo kyali waffe obadde ogamba oti oyo talina makulu gwenolekera okuyita kyali waffe mutalina makulu tujja kukobeza embaba zakwanvu enyinde kwanvu yeye enyinde kwanvu eringa omuwewula gwaffene wewe nitakupiga wewe unajua mimi kutoka gurumi wewe nitakupiga wewe ule iko chali wetu ewa nangi nzina mala kono omulugwalo na yoga njakukuba dabo nonno daba lano ayene nyindo linga lugudo
oluguudo lwa Northern bypass. Kati ab'emikwano bambi nabo nga bajja bonne mutufu Jozi naye asusizza nnyo. Kabuna asusizza buli sente buli kadde n'azinywa kati tunamalako abange. Nze mwala n'okulumba mwana mu ghetto kamooca mukitegeera nze ndabika nsazeeko mbasaze oba yali boogera batya ekyenze lwannema okwogera sijja balimba naye ng'omuyaye bw'ati wabagambye yagambye abikooye alumbyewa kamooci eri mu ghetto. Munange tugenda mu maaso naye nga aba smart construction temwerabira be bakataddemu ate ensimbi wamu n'abajje alla abo basajja b'amaanyi nnyo. Tugenda mu maaso nammwe abakalaba mwebale nnyo kulaba mwana mulenzi Ambrose webale kulaba wagambye yagala kapaati akokubiri kakano kakutuuseko muganda wange Ambrose erinnya eddala panvu nnyo muganda wange erinnya lyannemi okwogera omwana wapiwa numuwande amanya mwine mawanvu nnyo nammwe ne kasita njogeddeko limu weetegedde Ambrose agambye yagala kapaati kalala. Kati tuvaayo eyo tuddako kuba abali ku site bakola ebyuma oba bali mu kukola ebyuma naye nga mbagala nnyo abali Dubai, Saudi, Qatar, Oman bambi mwe bali kulaba mwe mukyasinza okulaba abaana bannaye abali ku kyeyo. Mwagamba nti bannaye mutumalako ekiwuubaalo lwe mukola firimu netuterayo ku YouTube mutumalako kiwuubaalo. So nolwekyo naffe katukole omulimu okubamalako ekiwuubaalo. Eno yo channel y'abafaani bafaani baffe. Ate JR Film Studios official egenda kujja yonge ebeerako firimu za JR zokka. Katuddako ewala sita omulugwala ali ku kiwogo oba ali mu kuba kayimba ya nina ali mu muziki nga wobitegeera ekiwogo kigendera nnyo mu muziki awo ali mu kiziki kimutwalaganya okitegeera omanye obulamu bunyuma nnyo music era bannaye omuntu yayiye endongo asana kuweebwa kirabo oba yafa oba gyali etasaana kufa olaba ne omuntu nawaba afudde bateeka okukuba omuziki ne waba nga ali mu kukaaba amaana avayo nanyenyaamu. Katuddako eno kwana omuyaaye wanyikiddemu ng'akitokota ali wano buli kadde abeera adoodoma budoodomi. Tuddako omulugwala kimanyi muwogo ku mazzi gwe omuwogo mu mazzi gwe huyo yeye amepiga hii muziki. Hii ni muziki. Nenga watu yote ya huko Kenya tunawapenda sana. Hii Kiswahili ya Uganda mimi sijui Kiswahili, lakini wacha nisubiri wewe utakuja ufundishe mimi Kiswahili. Olira Kiswahili eba nelimi simanyi nduve ko nja kwerumira bwereti abo ni rumanya anampo olulime nenga tugenda mu maaso ne Kamofi Cafe ke bayise Jera Semani ebuba mwe ne olumulowooza kyekigenda mu maaso Jose mbadde musubira okubeera ku site talabiseko ate chemesa zanzira kwanga ali mkunywa wala jikati chensuubiri ekyo mukoneko tulabe wacha nipigirie esimu tuone nange mulugwala ngajja esimu mwana mulenzi joki tegazabaze mwana mulenzi lapa nyonyo yo mwana mulenzi lapa ali mu America saawa zino mayika film nabagamba ka film wako kali ka mu covid newe njugira saawa zino ali mu America aja kikwasaganyizeeyo mirimu gyaffe ngabo mayimu ne tuzunga mirimu gitutambuza nyonyo
simwalabika yalijeko nogijjako manyika li juice amubeera nnyo kuli juice. Tugenda mu maaso bazimbi eno kalimu kaabwe inji bakatambulize eno mpola mpola bajja 10 naye kyaliwo abo ate yabono nabo asenda zono nabo ononyi tukati nabo bandi badde ba savinga ate basasuliramu oli nyumba kwe gamba Jose ebintu bye bibyawo bwe bityo kakati omanyi filimu eri wano omulimu gwo gwakubeera gundi gwozunganya ebintu bitandise okuntama obeera buli kati n'ogenda wakati wabeera muntu emmere yonna ena wagifumbye wagimazeewo olabika ogabangabe nja kubaga amasa gulinga entule ezikonye munange onsonyiwe wayaani nakugambye okuleka omuwawa nedda kojja ovaawa okudiibuuda okwelyo nemmere yonna ena wagimazeewo odiibuuda lwaki odiibuuda nsaba onsonyiwe asa mwana onganyire lwaki bakoba bubigire mbwagwe genda mu studio lwaki togera n'oyimba olaba odugaziza wano jawo kasasiro oyo nibana kyokka yabiriiriddewo buli wogiwogeja bekyogejja osiriwala busiriwa zino kitunulira kyona kyagejja nekojja naawe asa mwana akugira onganyire so omunange onganyire oleme kungamba munonga oti onojuma munaniiwe kiwala kyamaanyi kiwala kyakoze kyamaanyi okiraba sajja nabayumba mutofu yonna wagenze kufumba kati emmere yonna wafumbye yaki n'amazaalibwa tukola mazaalibwa wano krisimansi ntiseronganyi ati kojja emmere yabaire nyingi munonga emmere baire nyingi baine eza kwengera ate emmere baine eza kwengera nagamba ati kanza mwana kangifumbye era gifumbe ereme okufiira omwo so kyogamba nagula mmere yakwononera wano kati gwonga saakyo kiki oli mukungasa nekojja kumulaba engeri gyemba batengenze wa mukwano gwange aza mwana kumulabako ati maze okumulaba tukasoma itwena ali mwena twasoma atwamala okusoma azanayiza kale mbitegedde kali vyakuwadde ziriwa zakuwadde manyi nti kali mwasoma manyi nti kirina amakulu mamayo tumbaavu yako wewe nekiweerawo kyonna kyasiriwala kitunuulire kirabe mu matama wajjawo kasasiro gwota oliko odugaza nawe ebikajjo byoli mukulya kika yali mukubirya tugenda mu maaso akotesa obulaga alinga ndigame nikojja bonnange kojja ono oyogera obuto osimanyi onvuma ogutwe nkulaba onvuma ogutwe tinkabire kujuma omutwe tugenda kulya ki tugenda lya ki leero akuwadde ki mpa kyagenda mpa byakwade aba smart construction nabagambye bebakateekamu ensimbi sound by danizo nenga tolikisesanga kojampata kojampata nenga mwebale kulaba tulinda akatundu akokusatu JR Film Studios kwetukalabidde eno mu bafaani baffe nenga wembagambye mulinda ate official JR official channel gina kubeerako bya JR byokka nenga mwebale nnyo kulaba muganda wange Ambrose muganda wange webale kulaba wagambye yagala ka part 2 kakano kakutuuseeko erinnya lyerabidde erimu lyabaddaani Ambrose ani tumulangire bannange nja kulyogera mu kapaati akaddako nenga mwenna mwebale kulaba mwebale kubeerako basaba temunkowa zijasize ndiwo kubamalako stress kambalekereyo akayimba ate akalecho m patemodo ate ebisigadde tunaba tubisanga mu kapaati akokusatu abadde avije ulala omwana wa P1 omubwati babayi mwana wange ngende wannaluuka kuba omukomboti nja kusasula lero
botuka yo mulaga kafana nikubache mani nisita Nemuzeyi bale muwenda kiriro tunanywera lero Tewera biro yiteke wa Sonia Yateleko buseko buwomesa Mpauzi ne Sonia na yasaleko ya Diana pneumonia Eza foro tuzirye Oba tukesa tukeze Na benukulu balumwe Neba exi bafe bayimbe Eno pate mood DJ take your carry play Tulemo pate mood Pate mood Tulemo pate mood Pate mood Pate mood Kakube nongo Ntere nongo Kakube nongo Ntere nongo Kubanga Mbakede bulungi Nemabe yasaze ndi bulungi Buno bulamu bumpi bayite banguwe baje mu bungi Olutukube nungu gwekiruma akabe Neze chibina tuziriku gwekiruma nyige Kubanga Eno pate mood DJ take your carry play Tulemo pate mood Pate mood Tulemo pate mood Pate mood Pate mood Rap must on this fire Retro and music in the one roga kuwomo komboti Nekusasula lelo Botuka yo mulaga kafana nikubache mani ndisita Wakete bulungi Nemabe yasaze ndi bulungi Buno bulamu bumpi bayite banguwe baje mu bungi Abakayire banguweku Eza foro tuzirye Oba tukesa tukeze Na benukulu balumwe Neba exi bafe bayimbe